Alright. Olunaku olwaleero njagala tutunye kilabu ya Tottenham eno. Kubanga okuva season ewedde bayita omutendesi Roberto Zerbi. Okubanga bataasa okubanga basalwako okuva mu kibinja ky'ebinywera e Bungereza. Era bw'ati omulimu n'agukola. Nga bali bamusuubiza nti singa ayamba kilabu ya Tottenham eno kubanga tesalwako bagenda kumuwa omulimu ogw'okutendeka kilabu eno abenga agitendeka ne season eziddako mu maaso. So, Roberto Zerbi ono alina byalese ku kilabu ya Tottenham bingi nnyo lwansonga ebiriwo biraga takomye kwagala kubanga ataasa kilabu ya Tottenham kubanga esalibwako nga bwe yakikola season ewedde season ya 2025-2026 e Bungereza. Wabula ate ayagala kulaba nga azimba kilabu esobola okubanga ekompitinga mu bikopo ebyenjawulo e Bungereza. Sigita tugenda kwogera ku Bulaaya lwansonga season ya 2026-2027 njagala nkutegeeze nti kilabu ya Tottenham egenda kuba ekompitinga waka wokka. Bwe njogera ewaka mba ntegeeza ekikopo ekya English Premier League, mba ntegeeza ekikopo ekya FA, mba ntegeeza n'ekikopo ekya Carabao Cup. So kilabu ya Tottenham eno season ejja engeri gyetandise okugyetegekeramu. Togera kilabu ya Tottenham lwansonga ebiri mu mawulire oba bitambula mu transfers biraga kilabu ya Tottenham e Bungereza kilabu sofa esinza okubanga esaasaanya omusimbi mu katale k'abazanyi. Njagala nkutegeeze nti kilabu ya Tottenham yakasaasaanya essente eziri mu bukadde 2+ kubanga agaliwo galaga nti musajja mukulu Sandro Tonali okuva ku kilabu ya Newcastle bamutaddeko bukadde 10. Era essaawa yonna bagenda mulangira ng'omuzanyi wa Tottenham. Musajja mukulu Matheus Fernandes okuva ku kilabu ya West Ham naye bamutaddeko obukadde 85 naye midfielder. Musajja mukulu Paul Van Heek okumujja ku kilabu ya Brighton bamutaddeko obukadde 52. So agaliwo galaga nti kilabu ya Tottenham e Bungereza sofa yekulembedde mu kusaasaanya omusimbi mu katale. Mu kubanga isiza okusaasaanya omusimbi mu katale, njagala nkutegeeze nti musajja mukulu Roberto Zerbi ayina kyalagawo essaawa eno era mu batendesi abaliwo sofa e Bungereza betumanya abamanya abaluddewoko oba abalina erinnya esobola okubanga litwala omupiira ku level eddako ku kilabu gye baliko essaawa eno. Roberto Zerbi akulembedde abakutte omumuli. Kuno kwe twogerera musajja mukulu Michael Carrick, Mikel Arteta wa Arsenal, kwe kuli musajja mukulu Xabi Alonso wa kilabu ya Chelsea. Bonna abo bagattagatta sofa musajja mukulu Roberto Zerbi abali waggulu. Ate nga musajja mukulu no njagala nkubuulire ayagala nnyo kilabu y'abavubuka abato, ayagala nnyo ttiimu ng'esobola okubanga epossessing omupiira, ttiimu ng'eri so aggressive, ttiimu ng'esobola okupressinga, ayagala nnyo ttiimu ojja kubuuza ensonga lwaki balese musajja mukulu Sandro Tonali nga mukulumba eba nkambwe. Mujjukire kilabu kwe yali ya Brighton nga tanagenda eri Olympic Marseille era bageze omuleeta e Bungereza nga Bungereza agimanyi bulungi nnyo. So batandikidde mu kisenge mukubanga anyweza ekisenge musajja mukulu ono yamaze dde okubanga agattagatta amapeesa kubanga season ewedde kilabu ya Tottenham eno ekisenge kyagisumbuwa nnyo. Yanywa golo zaali mpitirivu nnyo. Njagala nkutegeeza ekintu kino injali zalinga injali mu kisenge awo. Ba Pedro Polo bonna azanyayo gumu ebiri nga bamuddusa mu kalwaliro adda ku mpiso. So wano mu kisenge yatandise dde okunyiga amapeesa. Mu kunyiga amapeesa njagala nkutegeeze musajja mukulu adazanya left back ku kilabu ya Liverpool Andrew Robertson yatambudde dda ali ku kilabu ya Tottenham yadde free transfer oyo omulala ye musajja mukulu Marcus Sense okuba ku kilabu ya Bournemouth naye yasaze dde ddiiro ali ku kilabu ya Tottenham etwogerera era nayo yadde free transfer. Mulala gwe tuyinza okwogerako mu kuzibira ekisenge ye musajja mukulu Paul Van Heek okuva ku kilabu ya Brighton. Oyo musajja wennyo yamutendeka ku kilabu ya Brighton bwe yazze e Bungereza yagambye bannange mundeetera oyo bamusayiniza obukadde bw'obadde 52 obw'e Bungereza. Mu kisenge awo era bwe tuba twogera ku kisenge tuyinza kuva ku ggoolo lwansonga ne musajja mukulu Martin Dubravak okuva ku kilabu ya Burnley myaka 37 ne ggoolo ekyalimu era yalese da experience ku kilabu ya Tottenham naye yasaze dde ddiiro yadde free transfer.
oyo yewa experience kuba kocha yongera mu kilabu era Bungereza agiruddemu nnyo mujukireko kilabu ya Newcastle yakwatira wokko kati mu kisenge kubaliwo nga tanajjawo yadde n'omu yayongeddeko kubaliwo kwe kuli musajja mukulu Pedro Polo mumanyi bulungi nnyo kwe kuli musajja mukulu Cristiano Romero kwe kuli musajja mukulu Destiny Udogi abo bonna bakyaliwo tannabakwatako n'abalala bangi nnyo kashawo tugambe nti ekisenge alinga akinywezezza ku ngeri gyakigasegase nayongeramu ku basajja mu ggoolo yataddeyo mu kisenge n'ateekawo ate bwe tujja mu makkati mu kwagala omupiira oguli so fast mu kulumba ate nga abasajja balumba like bapressinga mu ngeri eri aggressive nga bakambwe yaleese dda musajja mukulu Matheus Fernandes nga mujja club ya West Ham mu kusooka yabadde record signing fee ey'obukadde 85 wabula oluvannyuma ate ne tulaba Sandro Tonali ku bukadde 10 record n'agimulyako awo makati kilabu tutinamu eyeewo omusimbi ensangi zino ba midfielder ba bbeeyi nnyo era mu katale bw'oba oyagala midfielder nga toweza bukadde 10 obivaako mu makati omuli musajja mukulu Joe Paulinia omuli Bisuma omuli musajja mukulu Garaga omuli James Maddison Muhammad Kudus bonna tannabakwatako bakyaliwo wadde Maddison injuries zibadde zimusumbwasumbwamuko naye toyinza mujjawo wa nsonga omupiira gwakuba muyitirivu nnyo nga mulamu yekilabu ya Tottenham sofa ate bwe tugenda eri mu lugobo oluteebi tanaba kwongeramu nnyo mapeesa gali awo naye ate bw'otunula ku biriwo ku bateebi ababaddewo ku goolo ze bateebye njagala nkutegeeza ekilabu ya Tottenham yateeba goolo nnyingi sizoni ewedde naye ate mu konsidinga ng'ekonsidinga nnyo oba y'ensonga lwaki asose n'akwata amapeesa agali mu kisenge n'ayongeramu Zerbi Simons wadde yafunamu ka injury nga tunagenda mu mpaka eza World Cup in fact yakafuna tukyali mu sizoni ewedde naye ate kiraga sizoni eddako we n'atuukira we tunatandikira sizoni ejja ajja kuba akomyewo Richardson waali bulambalamba so awo maaso okuli omusajja mukulu Solanke ate ngera yavuddeyo n'ayogera nti nno akyayongeramu alina okugulayo abazannyi mu maaso awo alina okwongeramu mapeesa g'ayagala ne bivaayo biraga nti musajja mukulu Roberto Zerbi akyayagalayo abazannyi abalala nti tuyinza ova mu katale kano nga leesa abazannyi nga 8 ku kilabu ya Tottenham eno kino kiraga ki kino kiraga alina kilabu gyayagala okuzimba mu ggwanga erya Bungereza ku Tottenham ayagala kuzimba kilabu egenda okuperforminga egenda okukompitinga nezikilabu ennene ekitaliwo sizoni ewedde ayagala kuteekawo kilabu etalwanira relegation etalwana kuba wakati mu kimeeza wabula ng'ekompitinga mu bifo ebya waggulu ddala njagala nkutegeeza omutenesi gwe twogerako Roberto Zerbi eggwanga erya Bungereza alimanyi bulungi nnyo bw'anaagattagatta amapeesa agaleese bw'anaagagattagatta obulungi ajja kuba musajja muzibu nnyo sizoni ejja omujjukire ku kilabu ya Brighton nga alina Kaisedo yali ku kilabu ya Chelsea mu kusotasota amakati ate kati bw'akwata musajja mukulu Matheus Fernandes namugattako Sandro Tonali nagattako Muhammad Kudus James Maddison kijja kuba kikambwe ebungereza munakiwulira so eri abawagizi ba Tottenham kana akatale temukatunira nnyo okuba ak'okuspendinga sente empitirivu oba ak'okuyiwa omusimbi omuyitirivu nedda kana akatale yandibange emmanduso egenda okufuula kilabu ya Tottenham okuba kilabu ey'enjawulo ebungereza lwansonga omutendesi experience agiina ligi gyalimu agitegeera bulungi nnyo agiruddemu wadde agivaamuko naye ate ye ligi tekijjawo kuba nti agimanyi bulungi nnyo
akimazemu ebbanga yaliko club ya Brighton ne bwe yazze mwalabye bye yaleese lwansonga mali ku njegojego ya kusalwako kudda wansi mu kibinja ekiddako. So kino ekiri club ya Tottenham essaawa eno twanjaba club ya Tottenham eyebbulula okomyawo ekitiibwa kyayo okulwanya ekitiibwa kyayo e Bungereza nkubanga ekompitinga mabega kaawo naye badde bagibaliranga mu Big Six naye ate bakusalwako munnaye byandibadde bibi nnyo. Tatachila nyuji likinga subscribinga sharinga tulabe engeri otambuzamu ensonga.